Yes, alright. Nkwaniriza ko nnyo mukwano gwange. Yonna gyosinza bango otuuliriza kutegeeza nti bali kwekumira ku mayungu gano aga Yugi Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo. Waliwo okunyeenyezebwamu mu UPDF naddala eri abakyala. General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era nga special advisor ku operations ezenjawulo ezikolebwa mu UPDF eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'anyeenya ku bakyala abali mu magye ga UPDF okubanga ntino dressing code ayagala kubeera nga agikyusa. Oli ku Yugi Update TV gatana tweyungako nkutegeeza agenda ali wansi waliwo ekigambo subscribe ukikoneko obeere nga otweyungako naye ate nkutegeeza ntino gwatannaba kubeera nga otweyungako kuona mu kadaako kasobole okubanga kakufollowingisa buli kigenda mu maaso ku mukutu guno. Senior Presidential Advisor Special Operation General Muhoozi Kainerugaba agenze maaso n'okukuma omuliro mu kuissuinga controversy nga making direct statements eri dressing code eri abakyala mu Uganda People's Defence Force abajasi kandi banga kaweddemu go mukwano gwange ali yampuliriza mu statement ja postinze ku mukuru gwa social media ku Twitter. General Muhoozi Kainerugaba yadikirayalinze nga agamba effectively immediately ayagala abakyala bonna aba UPDF personnel basobole okubanga bamachingira mu skirts instead of trousers. Agamba ntino mu kifo ky'okumachingira mu kuba parade nga bagenda maaso n'okukumba teyeetaaga kulaba mukyala n'omu mu UPDF nga akumbira mu mpale ayagala babere nga bakumbira mu skirt gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Agamba ntino nnyongera maaso n'okwemphasizinga traditional gender entire. Agamba kino akikola olw'obuwangwa bwaffe mu Uganda. Agamba all female commandos in Uganda's People's Defence Force shall from now on march in skirt. Okuva na leero abakyala mwenna aba UPDF mugenda kubanga mukumbira mu skirts so si trouser. Nabagamba trousers are for men not for a woman. Inti empale za abasajja so si za abakyala. Nagamba anyone who force our sisters to put on trousers on parade again will have a very bad day. Bwatu bwawandise Muhoozi Kainerugaba nti oyo yenna officer oba komanda anafosinga abakyala bano okubanga bambala empale ku parade kajja mujjuutuka ajja kulaba olunaku olubi mu bulamu bwe. Agamba era skirts zina kubeera z'abakyala empale z'abasajja osobola okulaba nga tukuuma ennono yaffe. Si gwe mulundi ogusoose General Muhoozi Kainerugaba okukola controversy statements nga zino ng'agenda maaso n'okukola direct. Ene wankubadde akyogedde kidrowinzeewo reaction wakati wa public ne gender rights activists kwegamba eddembe lya gender ly'okubanga abakyala basobola okwambala kye bambala kababe nga bali mu bitongole ebikuuma ddembe gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Abawagizi bawakana nga bagamba Oden restoringa military document bagamba ekyobola eddembe ly'abakyala mu magye okulaba nga bagenda mu maaso n'okubanga tebatuntuzibwa. Naye ate ba criticism bagenda mu maaso n'okulumiza Muhoozi Kainerugaba okonfesinga gender norms n'okwandamayininga abakyala eddembe lyabwe mu magye. Bagamba nti ekikolwa kino kigenda kubanga kiba kyoboolera ddala okubamalako eddembe lyabwe saako n'okubayisaamu amaaso tebasiteekeddwa kubanga bambala mpale tebasajja basaanidde okwambala empale. Bagamba nti si kirungi wadde n'akamu n'akeddagala. Kati kisigadde kiryanikiriya oba aba officers mu UPDF police kyengezaako kutegeeza nti kisigadde kiri anikiriya oba kino ekiragiro ekiwooleddwa egenda kubeera police mu ggye erya Uganda People's Defence Force erya UPDF oba it is just a personal announcement nga ye Muhoozi Kainerugaba yalangiridde. Jjukira nti nno Minister of Defence tennaba kuvaayo kwogera ku nsonga eno naye nga tusuubira gye bujjako maaso egenda kubanga evaayo etangaaze issue eno eweeyo response
esobole okubange ewayo clarification ku nsonga eno egenze maaso n'okwasanguzibwa General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko mu myaka egiyise agenda maaso n'okola headlines eziri controversy, remarks zino eziri political ambitions ng'ayina ambition mu byobufuzi z'akola ku posts zino ez'enjawulo. Naye statement y'eno gy'asembyeyo okukola egenze maaso n'oteekawo discussion ey'amaanyi ku gender role saako ne ku equality mu Uganda Security Force. Bagamba nti kino kinaba kikakiddwa ba directives bajja kubanga batemputinga kuba bateekawo security ku ddembe ly'abakyala mu UPDF okusobola okulaba nga tebagenda mu maaso nakuma muliro oba okwiginaitinga controversy zino ezigenda mu maaso mu institute n'okuvoola ekitiibwa kyabwe mu statement ekikoleddwa Muhoozi Kainerugaba ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Nga bwe nkugambye nti nno Muhoozi Kainerugaba si gwe gusoose okubanga akola controversy statements ezigenda mu maaso n'okwewunyisa bannayuganda saako n'abamu bakanga n'obaterebulo bajja ku mulamwa n'okuba olowoozesa nti Muhoozi Kainerugaba byayogera ebisinga yandibiteeka mu nkola oba oliawo nti tasaaga mu bigambo byatera okubanga ayogera. Naye enfunda ezo yatulabye ng'akola statement ku mikulu gye gwa social media ogwa Twitter naye nga tebikuteekebwa mu nkola. Kati era avuddeyo n'agamba nti nno abanja apology okuva mu kitongole ekya Uganda Human Rights Commission eri Mariam Wangadya ng'agala bamuwandikira apology olw'okuba nti nno yatulugunya Eddie Mutwe. N'agamba nti nno ebyo byakwewusa era tebaddanga muwandikira oda ngeezo gwe gwange ali eyampuliriza. So statement nga zino zigenda maaso n'okutunuulibwa n'ebitongole byonna ebirwanira eddembe ly'obuntu saako n'ebyo ebiprotectinga ssemateeka w'eggwanga Uganda naye ng'agenda maaso n'okuba nga avvoolwa nga batunula era balaba olw'okuba nti nno mu Uganda tulinamu oyo ali above the law era gwe batiitira ennyo. Tetumanyi oba kati President Yoweri Kaguta Museveni eggwanga yalifuga liri mikono gye oba eggwanga ddala Muhoozi Kainerugaba kati yalitwala. Kyandiba ekyo ekintu kisaanidde mu kitunuleko, musaanidde mu vigilanti, ekintu kye mutalowoozangako kubanga mwami Museveni mulaba awedde ku mpagala akaddiye kati golowooza ani avugavaninga kubanga Muhoozi Kainerugaba nawaakola ebikyamu enkuyanja teri avaayo mukuba ku mukono n'abandi bavuddeyo labanga batya bavaayo mwogerako. Olowooza obuyinza bwakyusibwa dda nga tetumanyi nga mwami Yoweri Kaguta Museveni ku ntebe aliko nga kifaananyi. Bwe kikyolowooza ku nsonga eno ne ku tweets ezigenda mu maaso ku posts za General Muhoozi Kainerugaba saako ne ku bigambo ne ku orders saako n'ebikolwa action byagenda mu maaso n'okukola ku bannayuganda, olowooza otya ku nsonga eno? Jangu mu comment section oteekewo endowooza yo. Naye ng'oli ku Yugi Updates TV gw'atanatoyongako kutegeeza nti okola ky'amaanyi. Mbaagala nnyo, tugenda kuba nga tukomawo mweraba.